abasiibye nga muli bafumbo mwegatte kyabulaba okusiiba ennaku 14 nga mwe muli bagumba naye ng'oyagala mutandika okwegatta nga 14 ziweddeko n'amaanyi ga Mukama gatambudde wano mu mafuta aniyo yakatiriza mbwawo wano mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mukole ki muzaale otudde okutta omuzindalo ogambye abantu boti tusiiba ennaku 10 tusiiba ennaku 14 nti ate mwerye munaku ezo munakuezo amangi tubadde tumanyi awo omuntu aba yeyawuddeko anoonya Katonda ategeeza Katonda ensonga zazitegeeza Katonda ate gwe ovuddeyo ng'omusumba omulyoyi w'emyoyo ate obagambe mwekuba ensigo gwe wenyininyini weeyambula ekitiibwa kyo ng'ekyobusumba n'oyambala ekyambalo eky'obwakatemba eky'abantu ba bulijjo entiisa yaliwo ku luli Bugingo nga yakajja ku Kanani Bugingo nga yakagenda wali yonna bawumbatu Senkubuge yandibaddeko nga driving oli bw'aba abula kuba oli yayibula buli w'otuula ne kasiru naawe ofuuka kasiru ankasoobanga okola byako kakati Senkubuge atula ne mwanyoko mwanyina wakasuku kati Senkubuge atula ne mwanyina wakasuku naye nga bikini bakola ono owakatabo akamu owakatabo bw'ayogera byayogera bitera kuba bitu tubimusuubiramu okuyomba n'avuma oyo tetukyamunenya ate Senkubuge naye nadda mu byennyini ebyo ekyali sho buli nsi ebeerako n'abazanya katemba ate buli nsi ebeerako nebikazanyirizi ate buli nsi ne mu famire waliwo famire ezimu matinikingo nga webategeka emikolo bagamba nti mutegese emikolo naye guli temumuyise wajja baba bamwetegekera nti oyo wajja naawemula tetulina mumukuba tumumanyi yoyo kati oyo omukyala oba Jennifer ne waawemula bamanyi bamulekererayo agenda ayonoonekere kati Senkubuge ate gwewandimentaliza ali oli naye ettooke yamanya obusirusiru bwe n'addamu n'abatizibwa obwoku kubanga olokoka n'oddamu n'obatizibwa ekyokubiri tulabyeko ku basajja abasomi balwanyisako ku Bobi Wine nono Alien Skin yazze alwanyisiza Bobi Wine azze akoze amawulire anoonya buwulire tuzza tumukutte ayogedde byayogedde olwaleero osobola okumala wiikisi 2 nga tolabyeko Alien Skin ku TikTok na luyimba bwe kwe gulavite omutujju n'obwa gulavite bwo ekisookerwako gulavite obadde mu nnaku nnyo ne famire ya gulavite nnaku nnyo A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Baana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira Baana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 nkulamusizza nnyo weebaziza emirimu gy'otuusizzaako engalo weebale nnyo weebalire ddala osaba kimu yongera okusubscribinga okulayikinga tukomyewo ne kazibweddeyo yali azanyira abasomba b'omukambala omubaddi agati gwe nkomyewo naye soba osokoddemu obuuza ku balabi bo bagoberezibwo baddemu bamanye nti gwe otuuse malamusizzaako nnyo mwenna
okusinzira okutuwuliriza n'okulaba nzeddewo kazikwenga bulijjo olina mawulire atayomba atalina mpolagana ku muntu yenna twagala okubabuuzaako era tubalamusizza mwebalimusizaako engalo lunaku olwaleero lunaku lwa mukaaga lunaku lwa mukaaga interview wena abatuukirako simanyi interview wena abatuukirako nga tubalamusizza Leo wiki njudde amasavu g'amawulire tutandike nono omwana Wambuyu mwana nzalazawa wayise kaleero Wambuyu wali mu kiyayi nankulabye kakati Wambuyu yakedde ku majja ng'agenda nti Bobi Wine tuzimbire no chacha emboozi yatandikira wano Bobi Wine yali agezako okwogera ku nteeka ya gavumenti erina okukwata biliyoni ya 30 yena agamba nti biliyoni ezo 30 ezandibadde ebyekuba babibini ate ezo biliyoni zisobola okuzimbamu eddwaliro ziyamba abantu bonna bana ne babenefitingamu. So Wambuyu n'agamba nti Kyagulanyi bw'oba oyawulira oyagala nnyo eddwaliro lizimbe ku ttaka lyo. Era teyakoma okwo n'akwata emitwalo gya ssente mu emitwalo 64,000 oba 9 n'agula ensala ssente 2 emitwalo 3,313 n'akwata ka efu k'omusenyu ka erefu ka ndonooza giba mingi gibanga ku 2 n'agattamu olwotugeza emitwalo gyenga 18 n'ajja kuwanula bibice kusaabala n'abiyiwaawo era n'alagira nti nze ntandiseeko ku kaweefube w'eddwaliro Kyagulanyi tuzimbire eddwaliro. Yabaddeko ne ku kivulo ekiba ekyabaddeko pulezidenti n'agamba mbu twafunye ettaka kyesimanyi yali yalimuwadde pulezidenti twatuleko twafunye ettaka tukwate ku pulezidenti awe tuli. Wambuyu mutuufu oba anoonya mawulire wa nayo sitanti oba Kyagulanyi si muntu omutuufu okusaba eddwaliro. Mbalamusizza era nyongera okubabuuzaako nzeddewo Kazibwe mwebale kutugoberera ku kimbo wa update mwebale ne kutufolowinga because bye tukola tetuba na masappe bwe mba njogedde ekintu mba nkyogedde sijja kubeera nga bano bafulanka ntambi bakola ebintu nga banoonya mawulire nzengali bano bakasuku akati okuva obuto nga batugamba towasanga omukazi eyakula okukula kutya wase bu baby wasa eyakuze ekyo adategeeza yes wase yakula towasa yakula wase yakuze yateekebwa ekyokubiri maka ki mwava nsonga nkulu eyo nsonga nkulu tuze ku nsonga yakula bitomutu Wambuyu eyazaalibwa ennakulabye mu kiyaaye gye yakulira naye nga oyo weeri gye bayita eyikiiki ayikiiki eno eyikiiki kiri gundi bw'ova eyikiiki odda bubisu newali kagenyiruka ewa kagenyiruka bw'ova ekadama olwo oluguudo olwo ng'okutta ettirinyiro Wambuyu lwakwata Daniel ndoza ye Wambuyu oba Daniel bwati naye kyonna kyali kaakati gulaviti n'owa gulavite bwe tusinziira gye tugenda omulangingamu wava gy'ovudde gulavite n'ojja wano mu sentulo Buganda bwe baaniriza buli azze Kabaka wa Buganda yasalawo okwaniriza buli omu azze ku ttaka lya Buganda which is okay ne bagulera ne bakuwa buli kimu n'otuuka n'oyimba n'obeera successful osobola n'okuvuga ku mmotoka ey'obukadde ebimeka ebibiri gulavite agirina kaakati gulavite omutujju n'obwa gulavite bwo ekisookerwako gulavite obadde mu nnaku nnyo ne famire ya gulavite nnaku nnyo era yatuuka okukaaba n'agamba nti ewaffe mu kika nze nsuusa okugula emmotoka nze ndabirira maama taata ne baganda bange naye nga kiki kyenva nakugamba nti mu famire mubaamu ebyana n'abaana kati gulavite kyani omuntu wo wali bagamba baganda nti eyali alumiddwa ku musota
bw'alaba omuguwa agudduka n'ekyayi Gravity wagenda n'ovaayo emabega n'okola lisiti n'omanyiira abayimbi baali basatu n'omanyiira Kamiliyoni n'omanyiira Bebe Cool n'omanyiira ne Bobi Wine social media nekulumba dakiika 2 wakola ekintu kye nali sikusuubiramu Gravity n'avaayo ne yeetonda nga wakaaba amaziga ga Gravity yagenda okulaba omuliro guyitiridde nnyo n'avaayo n'agaaka kyenina okukola olw'okuba yali alina excitement ey'okuba nti akubye lugogo aba ne excitement nkubye lugogo kati nze munene nga abasajja bayogerako bakubakuba dda otegera n'avaayo ne yeetonda Gravity n'agamba bannange munsonyiwe nze gundi otegera ekyokubiri Gravity njagala okumulabula nga mugamba bwe nti ali emabegawo yenna agenda kusuula fulaati oleme kuddamu nakutegeka kivu ng'okitegese mu kiyaye wamwe nakulabye kibeeremu abantu ebintu bya biziko okuba nga waliwo amuli emabega stands zonna zaakola Gravity waliwo amuli emabega the way Gravity gyayogeramu otegeeramu nti waliwo force emuli emabega emuforcing okukola ekintu kubanga okeera otya n'ovuga emmotoka n'ogenda paka ku ttaka ly'omuntu nti awo wenjija baba mukubirawo masasi awo wenjija Bobi Wine bw'oli mu kupiininga akukolera eddwaliro ekisooka Bobi Wine tomuwangako ku musolo nga gavumenti w'ogiwa Bobi Wine tavangayooko wali owaddeko ku Bobi Wine omusolo muntu nga ggwe eyavaayo okulwanirira bannayuganda babeereko ne kebafuna ekyokubiri Bobi Wine muyimbi nga ggwe Bobi Wine yayimbanga ng'obusente bwe ye yalina amagezi ng'abukolamu ekyamagezi waayi yakuzibwa wadde nga yali rasika bo bano ba Gravity avuga mmotoka eriko linnya muvuga mmotoka eriko linnya lyo zimba kalina ekyokusatu twalaba ekivulu kya Gravity okimanyi nti gavumenti yasinga okibeeramu kosi ono omukyala nabbanja kwe kujja n'akibaamu najja nagamba era singa ono Gravity si mwana wange sandize mu kivulu kati ojja kulowoozesa abantu Gravity ebintu ebiki kati okusaba Bobi Wine eddwaliro ekyerisabira nabbanja anti kyenkugambye nti abo bonna bwe bavaayo okujja okulwanyisa Bobi Wine twatandikira ku muntu kamba kusomere twatandikira ku Brian White bamuleetanga yali stand oba yali gun agent agenda okukuba Bobi Wine yalemwa oyo n'alemwa si papa n'avaawo yakubako n'amasasi wali ekamwoca ku kitebe gyemawulire twagakwata ali mukomera taddanga mukulabeka ng'alwanyisa Bobi Wine owokusatu netujja netubeera ne Buchamani owuwe mwennyini Buchamani n'avaayo neyeteeka ku kya pulezidenti wa ghetto n'avaayo n'aguvuma Kyagulanyi oyo kiki Buchamani ebiseera ebyo yavaayo n'agamba nti kikyali wange ye namukubiranga essimu nemufuna wemwagalidde ne bukyanga bampa obwadivaiza siddangamu nakulaba yampoyitingako ekyo kifo nakoma kuwulira nti gwe adivaiza Buchamani n'akakkala nekimulya Big Eye naye yavaayo y'omu ku bayimbi Big Eye abaali batadde akazito ku Bobi Wine Big Eye olwaleero ye Ssaabayimbi yamanya obunaku bwe yamanya obusirusiru bwe n'addamu n'abatizibwa ogwoku kubanga olokoka n'oddamu n'obatizibwa ekyokubiri tulabyeko ku basajja abasomi balwanyisako ku Bobi Wine nono alien skin azze alwanyisiza Bobi Wine azze akoze amawulire anoonya buwulire tuzza tumukutte ayogedde byayogedde olwaleero osobola okumala wiikisi 2 nga tolabyeko alien skin ku TikTok na luyimba bwe ku radio bayita Bobi Wine nakangubi mwenye
ono bogoza alwanyisiza Bobi Wine abakazi abakulu bocha namukongokako kakati gwenga gwe Gravity wambuyu ovuddeyo kulwanyisa Bobi Wine nkugamba kino ekigambo nzeddewo kazibwe Gravity nkulabula wamanyidde omunyango munange Bobi Wine yayogeranga ebyo ebintu ebyo naye nga abamu babitwalanga bagamba nga Bobi Wine tasobya tayisibwamu maaso tomutambaala ate nga yakituufu wambuyu akirabyeko ekyokulusatu okumanyanga Gravity abakozesa enkozesa ey'ekisibo mati okuva wano okwate emmotoka ogenda otekeke wilbaro ya sementi ensawo bbiri wilbaro y'omusenyu manya wilbaro y'omusenyu emu yanusa omutwalo gw'omu-7 n'okwata obusawo bwa sementi bubiri bwa mitwalo 3 mu 13 gye mitwalo 6 ogambe ne kaleba k'emmotoka kyebiri noga nti kankwate emitwalo 10 ngende nzitatta n'erinnya lya Bobi Wine no tosobola mukuba nze ddewo kazibwe nze nina ebisobola okuba Bobi Wine oyinza mukubisaki nkiddemu nze nzekka asobola okuba Bobi Wine musula omugandire ku musawo nze mmanyi kuba Bobi Wine alimu byonna alimu engeri y'obwakatonda alimu engeri y'omuntu owa bulijjo bw'omutambala mugero gy'omutambaddemu ky'omufunako gw'okimanyi kakati oyo Gravity ebyo tebikuba Bobi Wine wambuyu kyadalina okukola ki wambuyu singa abadde agala twaliro bw'oba obadde oyagala twaliro wandigenze gundi eriki teri under cases eyobusaabala egenda ewa idi bano be bantu bonna osaba eddwaliro ku lw'abantu b'ebusaabala asookerwako idi Kisaka Dorothy minisita Kabuye Kyofa togabye tuddeko Meya Lukwago ne Meya Wemakinde ali mu Lyanyama miti ali mu Lyanyama oshegera aba bantu bana wambuyu obutakola n'obutategeera ne MP weyo yani sijeko Makine Sabagabo wanyeko bwabatabanyeko oli MP weri Serukenya izo kuba be bantu bolina okusaba eddwaliro why they are related to office erina okuvaamu eddwaliro ly'abantu ekyo nga si Kyagulanyi ekyokubiri towangako Kyagulanyi musolo ogumukamba yagenze n'agamba nti abantu ba individual bavudde ne bazimba amalwaliro they are own business era gaseera tegamanyi tosaana kuwaalira gwe muntu yenna ow'ekika kyo nokati wambuyu asobola kuba kesente naye omuntu wa bulijjo tebasobola kuzimba ddwaliro nga lya private negwegaba amasomero bagazimba ga private kukola sente dokita yazimba eddwaliro teri omuntu yenna tasobola kukwata muntu avudde eri nga si private sector n'agamba nti nkuwadde ntandika eddwaliro osobola tosobola kuvaayo kulizimba awo nyini Kyagulanyi tumulabyeko ng'akola charities ez'enjawulo akola ne charity concert we yayimbiranga yakolako ne ku charity concert olwo yaleetebwa Biniman nga concert yali yakugabira bantu tumulabyeko ng'ajja akyalira amalwaliro ne mukazi we nga bagaba ebintu by'amalwaliro bityo wambuyu yalalabikiddeko mu kugaba wonna amagezi agalina batugamba teri ggwanga likopi n'abafuta nga lyabawumbuyu simanyi wumbuyu kankubuuze kino ntero wambuyu wambuyu mufuta Gravity omuntu bakugamba ne babeera nabo bokka Gravity batugamba Gravity waba agenda etugize kuyimba Mbale 40 abaabwe agula gonja wa mutwalo gumu 10 ezo agula gonja wa mutwalo n'abagula ebicupa bya Lwenzoli 10 n'abagamba tutambule tugende tukulamusizako meya asi meya Sentebe so kakati ekikuba Bobi Wine sebyo ate teri muyimbi agenda kuba Bobi Wine kankubuuze naleko ne Juliana nga yeetonda yabadde alugulidde gye naye yatuse ne Juliana Kanyoomooza omudoolo nkiddamu
Juliana Kanyomozi omutoolo kati abeera empaako oba empaako yani ya kiki oba moti oba nitukoze bitya oba ateni Kanyomozi ekitone nnyo gundi yekka yamuwalevu n'ajjayo Sami kuba Sami yagamba totulowoozesa n'omwana wo tubijjeyo ate ng'abaana tubayina bano abasobola okuwa levo tukuteekako levo ne tukuwa yaka ne tukuteekako yeekolera kiseka oba tokyaliwo naye omwana ali Dubai eyo kakati ebyo byonna byewambuyo tetubyetaaga ng'onaakuba Bobi Wine tebadde nkubuuza bwe bakuwa omulimu okukuba Bobi Wine biki byolina otunuulira ebino byolina otunuulira era niyamukubye n'abeera successful tandabala nti tebannaba bikumukuba teri yamukubye abamugezaako bukongojja waayi tebamanyi ekisookerwako ng'onookuba Bobi Wine okumuwuguluza mutege mukazi ekitali kyangu tamali mundi yakyogerako nti si kyangu senga otega akawala konna n'okatega Bobi Wine n'agenda n'akabalula nga goli busiiringa omulaba kamera zo weeziri kakati ekyatimu ndinakitega ffe ekyokubiri wane kisobola okutta dda n'erinnya lya Bobi Wine kyekyo kyokka teri kirala bwe banguzi buli omu ajagamba nti ekyo kyangu enguzi buli omu ajagala ate nga n'enguzi okutta obuwumbi 10 obuwadde Bobi Wine n'omulamiriza mu kamera osegera nti kino kigenda ki ntutte sente zino olw'abantu bannayuganda mbaliddemu olukwe nze ŋŋenze ebyo byokka bisobola okuba Bobi Wine ebitakyasoboka kukolebwa abakubye ku Bobi Wine bamaliriza baliwa abakubye ku Bobi Wine bamaliriza bayiwa endusu ekyo kimu bamaliriza basenyusa enviiri babanga abalwadde basiriimu ebyo bibiri bakakkana babakubye amasasi ebyo bisatu ekyokuna bakakkana bokka bali mu geyeena bw'aba muyimbi oba tekyasobola kukola kintu n'ekika kye nekibeeramu Wambuyu kiki kyayinza okukola okuva mu kintu kye Wambunyu simanyi Wambuyu Gulavite olwaleero okuddamu okusonyiwa ebyo ebintu bibiri nga tukusonyiwa Wambuyu okuddamu okusonyiwa olina okuleeta famire yo yonna yeetonde abikola na famire naye abafamire baayo Wambuyu be balina kati okujja kuletonda kulwekyana kyabwe tekyasobola kati muwuliza tewakyaliwo kyayinza kwetonda yetumusonyiwa luli bye yeetonda n'akaaba ku bye yeetonda ndoza wabiwulira yakaaba ng'agamba famire yange nze njiriisa nze ndabira baganda bange nze avuga emmotoka nze alabirira maama ne taata kaakati abo boolabirira ate be wayoyonoonedde gye wajja okupakasa Wambuyu wanali kukyero wano oli kunsiza ebweru eno Buganda Wambuyu oliwo eri waggulu kale atojjidde gy'opakasa ate otandise okukuba abaayo that is bad ova otya wano mati n'ogenda e Kenya ate n'otandika okudda ku leader of opposition oba omuyimbi w'e Kenya ngeze nemulesa ate n'omuzala wa ate nga gy'oyagala oyimbira kankubuuza ddeewo Wambuyu ku bye yakoze asobola okuddamu n'akuba ekivu agawala yakitegeka gogamba lwaki lutalo yajjayo ekivu lutalo David lwaki yajjayo ate ng'asinga Wambuyu okuyimba lutalo yakiwulidde yakirozaako n'agamba kanjeyo tubongote tugendeyo kubanga tubabimbuuziza awo wennyini ku kivulu ku malwaliro n'ebiki twalabye n'omusajja omukulu akola ku Soloti ku makya naye naye yakoze akatambi nga nti Kyagulanyi we tukusaba eddwaliro alabye engalabi nga nene bulungi bweti mu kitengi nti we tukusaba eddwaliro lwaki oyomba lwaki owakana ne Senkubuge akimanyi batugamba omuntu buli waakula obwongo bwonooneka batugamba omuntu yenna buli lwakula ate munnange Africans bakyuka ku bazungu mu Africa akuze ayonooneka bwonoonesi mu Africa akuze ayonooneka bwonoonesi ate mu bazungu abanga kati wakwebuzibwako teeka n'ekizampo olwaleero gundi Trump banya Biden ali mu myaka 80 mu ye mukulembeze w'eggwanga obwongo bwe bufokasinze butya wenzirako ndi ekisanja ekyokumeka 81 olwaleero Senkubuge alinga mu 65 ate ali mumanyira batooko
ali mukononeka. Senkubuge naye mundowooza yakimanyi nti Bobi Wine alina ate kati abo bonna baagenti. Senkubuge kisooka omulimu abwetaaga. Yagenda n'akola ensobi n'ava ku rediyo bamusuubiza obwa pasita ne bugaana. Bamusuubiza obwa pasita. Era nakugamba ne ku luli ekyamujja eri nga waliwo tirimu by'okufuuka omusumba. Kakati gyali eri Senkubuge naye ali ku kyeyo. Senkubuge olwaleero basobola n'omwogeza ky'atalina kwogera. Naye abo basenkubuge bamu abajja okuba nga agenze mu retirement entuufu ajja akomewo yetondere bannayuganda. Agee bannange sajja yateekanga ku ki naye yayagalako okuvuganya ku bwa president. Naye tukere tumusabe eddwaliro. Kakati Senkubuge wavuganyako ku bwa president. Tukere ku makya abantu bakusabe nti naawe tuzimbire kirumu. Era omanyi wajja okuddamu zisaabeerako leader of opposition. To be a leader of opposition doesn't mean nti onazimbira amalwaliro. Bobi Wine olwaleero omanyi abantu abamuli ku mugongo balabirira bayitirivu wine ebyo tajja kuvayo mu kamera. Bayambyeko obuyambi bafuna embeera ennungi. Olaba MP bonna basinga nga bano abaana bonna abafunye political asayira abagenze ebweru w'eggwanga bonna bayise kuye alabirira abaana essaawa zino abawera 10. Why? Bapolitiko gundi bonna baprisoners abali mu makomera mumutubulemu Bobi Wine. Kamera ezo zonna ani azirabirira? Bobi Wine n'ekibiina kya NU. Kyali ku Senkubuge ono nga ye moderator wa show kuba tukimanyi bulungi nze naye tukimanyi show ekolebwa nga ye moderator wa show asobola okugamba omuntu asobola okugamba nti Bobi Wine bwetukusaba eddwaliro toyomba nga naye akimanyi Bobi Wine si yazimba malwaliro. Anti abo bonna abali ku seeti eyo bonna bawumba tu. Senkubuge yandibaddeko nga driving oli bw'aba abula kuba oli yayibula buli w'otuula ne kasiru naawe ofuuka kasiru anti kasoobanga okola byako. Kakati Senkubuge atula ne Mwanyoko. Mwanyoko mwanyina wakasuku. Kati Senkubuge atula ne mwanyina wakasuku naye nga bikini bakola ono owakatabo akamu bw'ayogera byayogera bitera kuba bitu tubimusuubiramu okuyomba n'avuma oyo tetukyamunenya. Ate Senkubuge naye najja n'addamu byennyini ebyo ekyali show. Buli nsi ebeerako n'abazanya katemba ate buli nsi ebeerako nebikazanyirizi ate buli nsi ne mu famire waliwo famire ezimu matinitimbo nga webategeka emikolo bagamba nti mutegesa emikolo naye guli temumuyise wajja baba bamwetegekera nti oyo wajja naawemula tetulina mumukuba tumumanyi yoyo kati oyo omukyala oba Jennifer ne waawemula bamanyi bamulekererayo agenda ayonoonekere. Kati Senkubuge ate gwandimentaliza ali oli naye ettooke sente ali mu tiimu eyalondeddwa okuba Kyagulanyi. Kati naye ate Senkubuge nze bamusaasi kubanga abantu Senkubuge siyaasa pasita bajja okukulumba wandibadde buli kimu okikaliculetinga kyoyisa mu kamwako naddala nga kirumba Bobi Wine gwate oli muganda waawe wandibadde ku seeti eyo mwagala viewership okitegeera naye wandibadde omanya abalumbe Kyagulanyi babakoze eki bamaliza baliwa kubanga naawe wabeerako ng'osaba obukulembeze teri yakusabako ddwaliro wadde n'oluguudo ate kati gwe constitution ogimanyi n'amateeka ogamanyi oli musajja munkumizeeko naye ate naye wodda ku bwongo bwa fulufiga yandisabye ekyo ate si Senkubuge tetusobola kumunenya naye ate nawe wodda ku Kyagulanyi n'omukuba kiringanga osanga omwana omuto ng'ayonoonyaawo tomukuba embooko n'akakiiko okayita ne polisi n'ogiyita. Why? Because ye ate abaye tugamba bugambe nti ate ono ye oluba lubaale nga yamulinye asana kuba kibooko nakuuta. Kati Senkubuge kola ekintu kimu kyokka weewummuzeeko beera ku mulimu gwo buli akasenteko ke bakuwadde genda osayininga akapapula akajjayo advance weewummuzeeko sigika va ku Kyagulanyi muleke naffe tulaba mulabe. Ndowooza ne UCC naye ekibeeremu. UCC tekwata abo anti kati Senkubuge ali mu kubuuza bantu Senkubuge n'obwa Senkubuge we ng'akimanyi enguudo zizimbwa zitya. UCC tesobola kunenya muntu ng'atuula ku station mwekyo tezisalawo ezo station kikeekyo kati gwe beera walala obikola ezo midioka station tezisalawo
naye kati gugende mu bayusisa ogende wa Bugingo okimayo ki tolina kikukimayo Pasa Bugingo agambye abantu mugende mwegatte nga tuli mu kusiiba temwegattanga amafuta gakendedde mwegatte ono wakati mu kusiiba wakati wano tuli mu kusiiba kwa naku 14 kijja kukola bubi okumalako ennaku 14 nga mbadde temwegatta ate munoonya mwana kaakati oli musajja bulokole Pastor Bugingo nga lwe nakugamba teyategeera kiki kyali ekyokubiri omuyaga gwamutwala Pastor Bugingo yatwalibwa omuyaga gwaki omuyaga gw'okubeera celebrity ayagala kubeera new celeb ekyokubiri Pastor Bugingo nga ye n'obwa pastor mwe situmanyi ani yamutuma buli omu abaako ne yamutuma ayinza oba yamutuma ng'amwagamba ayogere gwe obaddeko omusumba simanyi oba wagwa okyali musumba olina yakutuma ani eyantuma Katonda naye yantuma Katonda oyo noona abantu zijeyo abantu ababuze kakati waliwo Katonda waliwo yeesiba Katonda nti Katonda yeyantuma kumbe Katonda siya mu Bayibuli egamba mulibalabira ku bikolwa byabwe ogenze mu kisiibo ate oli mu kugamba abantu beerye beekuba ensigo bepromoting mu bitundu ebya wansi n'eby'ekyagamba omusumba anti ekyagamba nti awo amafuta gaba mangi galiwa bwe muba bafumbo sex ne mu Bayibuli sex abantu bangi mu Bayibuli ne bakabaka beyajjangako beyayambula ekitiibwa kati ebuwe gagenda okubeerera ba David bonna yali mukawulya waliwo eyalingiza waliwo kabaka eyalingiza mukomukozi we ye David yalingiza mukawulya era n'amugogombola n'amukka wansi kwegatta kubi mwalimu abakabaka balina abakazi bina bale mugenda mu ggulu abalina olusanvu bale basawulo bale mugenda mu ggulu kakati gwe otudde okutta omuzindalo ogambye abantu boti tusiiba ennaku 14 nti ate mwerye munaku ezo tubadde tumanyi awo omuntu aba yeyawuddeko anoonya Katonda ategeeza Katonda ensonga zazitegeeza Katonda ate gw'ovuddeyo ng'omusumba omulyoyi w'emyoyo ate obagambe mwekuba ensigo bwe bakubiramu omwana wo olowooza oli Bugingo akyali pasita Bugingo ze kugambye pasita Bugingo pasita oba teri muntu gwogaana kweyita pasita omuyita obuyisi pasita naye pasita Bugingo omuyaga gwamutwala ogwa social media omuyaga gwamutwala ogw'okubeera ku ttooka omuyaga gwamutwala ogw'okuwuliziganya omuyaga gwamutwala ogwa TikTok ogwa Snapchat ogwaki osekera ate n'omukyala gwalina awaka naye bw'ati kubanga omukazi yali bwe bagamba nti omukazi ono akola kyamaanyi nnyo ku musajja buli we mutuuka nga muli mu kafubo oba mu kaseera ak'okwebiina wakugambira naye bebi nga tonnaba kumala mukagoba naye ng'owe mulanyi wano wamaliramu wano omukazi wagala sooka ofulumemu wakugambira naye bebi omanyi nti tuyitiridde nnyo ku social media buli comedian azanyira ffe abasumba bwe bali bangi mu kibuga Kampala nga tebabazanyira waayo weetaba mu mazina g'enkima omusumba ekintu kino ekya Bugingo okubanga social media buli omu gwe bakola mu challenge kimutumbula kimukuba kati tuli kyali kimutumbula kati kimusuula kubanga challenge kijje bakukolamu ali muwalaki nalabi kino ekimuzajja kikudde ecupa ya Nayiro osegera muzimbe Pentagoni kyali kyalwala ensigo naye mukuzaawo bwekityo kakati challenge zijje bakukolamu eriyo ababigula akabina simanyi abawala sikyabalinako obuzibu buli omu abigula akabina waliwo nga mulala TikTok bwe ndalabyawo ng'agamba nti ekkanisa etundwa etudde ku eka gundi kino kirango onayambala t-shirt emyufu kino kirango bakolamu ebintu ebintu oba otuusowayi gwe wenyininyini weeyambula
ekitiibwa kyo ng'ekyobusumba n'oyambala ekyambalo eky'obwakatemba eky'abantu ba bulijjo. Entiisa yaliwo ku luli Bugingo nga yakajja ku Kanani, Bugingo nga yakagenda wali nga yakeyawula ewa pasita w'omusumba taata we. Otege yalina entiisa ya Katonda ng'atuuka n'asaba ennyenje ne zigwa, abantu ne basumulwa, abantu ne balyowera emyoyo, owa bizinesi n'agifuna. Naye olwaleero n'omuntu yennyininyini asabira ewuwe atuuka akasa n'agaana ne bannange. Kubanga okimanyi endiga esabira ewa pasita Bugingo bwekwata bw'ati essimu n'atandika okuloolinga ku TikTok be bakola musumba. Simanyi oba byo bazzaamu amaanyi. Simanyi oba bisobola okuzzaamu. Kuba tokyasobola kubikola emirundi esatu nga tunabakusanga tosobola utakasangayo. Why? Ye yeteekako yepositioninga mweyembeera. Suzanne Makula bw'ajja ku kituutu yabadde kulancawa n'agamba n'abuulira abaana abawala. Simanyi abaana abawala maama wo bw'aba yayawukana taata we gwe toyingira mu ntale ezo, oli yali taata wo ate oli omukyala abeera mukyala we gwe abeera kuzaala buzaazi. Alina moral authority okuwulira ku baana abawala nga naye amanyi alina abaana kuba yabadde ali ku baana ba Bugingo direct. Alina moro esobola okuboyogera ekintu ekyo because asobola okyewa. Kubanga bw'osobola okumugaana ng'alina omuzinda, osobola okumugaana ng'alina ekituuti birina byonna. Kakati asenawo naye biki byafulumiza mulimu ekintu omuntu kyasobola okukola nga yakimanyi ti nedifendinga noonya thimpafe abantu banfiiringe banjagala ennyo naye nga totale n'oyo Suzanne Makula byonna ebintu byakola byonna bimuweebula ate ekyokuba ekiri ekikazi kirina abakibeetalinga Mama Tedy Uchanga Bugingo agwa ku accident emiki oli omulabyeko nga alina kamera gyalimu ng'era alina byayogerera ekisiru bano badde bamusosonkola basebasa bakayanja aluviri kayanja bagashumba omukazi oyo abamwetoolodde bakyala bakayanja bani obusimu bwayitinga naawo kati tobaako kyokola tobaako kyoddamu tobaako munnamulire gwewa tension tobaako wayi kyekyo naye kati gwe mukyala Bugingo Suzanne Makula ate kankubuli olwa Abaganda bagamba nti olimala okubba naawe bakubbe balikubba embasiibulira kyogamba Suzanne Makula ayinza okera ku makyanga Bugingo ate waliwo era amupakudde ekyo gokyogera nze ŋŋambye bw'olimala okubba naawe balikubba n'embasiibulira. Alright, mwebale nnyo mwebaleetera bannaffe abatugoberera baagala nnyo mbaagalira mu subscribinge mu commentinge mu likinge ebintu bingi ebijja okubeera naye nga njala okubajukiza nti Hajimiti omulombi w'edduwa akyagenda mu maaso n'okuyamba Abannayuganda obanga olina okusomezebwa kw'oyitamu okwa sente tezirabika zeekuttekutte ebintu ebyosobola tebitambula obadde wakakola omudaala gesisinika n'egusenda wabadde wakamala okusubula emaali nti ne bagamba nti emisolo mingi naye ebintu ebityo oli bwerwa ggwanga oyagala bakwagala kuzza lwampaka oyagala kufuna musajja ategereka bakwana bano abatunga engatto ku kyalo abatambuza obulamu tebutegeera so kubira kwa Hajimiti 0752 omugambe ajigala kunombera ku duwa nakulabye mu kirwa wakwisi yego nombere ku duwa ajja kuyamba ajja kwanga kutambula bulungi barabara omusimbule njagala okulamusaako oba okubuuzaako ku bali ku Biva Organic mwebali kulabikanga ejjanjaba Dr. Senjobe owa Biva Organic antumye okutegeeza genda olabike nga wejjanjaba endwadde zonna azijjanjaba okuva ku alusaazi ezimba mu lubuto maanyi ga kisajja kwegamba dokita ajjanjaba ng'akozesa eddagala ery'obutonde mu miti gy'onyooma ate yeemu yakubuka ajjamu eddagala erisobola okuwonya alusaazi egundi ebiseke kwega birungi nnyo Dr. Senjobe byagenda okujjanjaba owa Biva Organic asangibwawa wali Enningo kuhamu kasalooni bw'otuuka ng'eri ku ngalabi wansi ojja kusanga abakyala awo abatunda omwenge omuganda oluguudo lwe batuddeko bennyininyini wabona bwe baasenda ettaka awalinanga bagenda okugenda paaka bw'oyitira ojja kulaba eddwaliro nga liri mu langi ya guliini bulungi nnyo
wa Dr. Senjobe owa Biva Organic okitegera bulungi nnyo kakati otuuka ku BBS telefayina eyaffe tuuka butuusa otunule wansi ojja kulaba Dr. Senjobe kazimbe kali ku langi ya kiragala kizimbe kiri ku langi ya kiragala waliwo ne paaka empya parking eya bus bulune kuri simanyi nnyagala bakiyita naye waliwo bus ezizisegenda okutandika n'ozokuoperatingira naye wa Dr. Senjobe tosobola kubanga obula oyagala okufuna obutyo obw'emiti so kakati bagamba bakola okuva ku Mande okutuuka ku lunaku lw'Esande around wonna abali e Masaka eddwaliro lyeri abali Embale Jinja Fort Kutulo yonna Dr. Biva abaayo wevaayo njagala okubuuza ku bali ku Biva njagala okubuuza ku bali ku Happy Boys Kawempe Tula ekifo kyokka ekisanyukirwamu ekiri popular obanga oyagala sawundi ennungi ekifo kimu kyokka Kawempe gye bayita Happy Boys Kawempe oyagala kulya ku kyennyanja ekirungi oyagala kulya ku muzi oyagala kulya ku kipsani chicken ennungi genda ku Happy Boys okitegeera ku Mande tubeerawo bulungi nnyo ate era ku lwokubiri ebeera bucket night yaffe ate ku lwokusatu ebeera girls night ku lwokuna nebeera corporate night ate ku Friday jangu onyumirwe ate ku Saturday tubeera n'ekintabuli ky'aba DJs ate ku Sunday tubeera gye bayita ku Sunday tubeera gye bayita live band Das Katero muyimbi agenda okubeerayo this Sunday kitegeera bulungi nnyo kati bwonna tukuyita ebule n'ebweya jangu olabeko ku kifo ekidizayinga obulungi ekitegeka obulungi bayita Happy Boys Kawempe Tula anytime tugenda kubanga tusumulawo Happy Boys nina bye nnawulidde njagala okutumirako ku ba MCs baffe MC Kadonya MC Newton MC Solo ekitegeera ne ba DJ Mister n'abakozi bonna pasita nkubuuzizaako wali chef waffe James na mwena mujemu testinge mwe tubayita mujemu testinge ku bintu bye tubeera nabyo Happy Boys Kawempe Tula botyo ate njagala okubuuza akabali ku Sikke wa Sikke investment wali ku Bagalo gendayo olabike nga wefunire emmotoka ey'ekirooto kyo ku Sikke wali ewa Sikke Emmengo Lubaga Road ya opposite KCC tolemera okujooga balina emmotoka okuva ku miliyoni 10 okutuuka ddala ku mmoroka ya bukadde lukaaga V8 eri latest weri wali ku Sikke ewa Sikke investment abali muwebe emmotoka byakwejalabya bubaleke kugenda vafagana emmoroka y'ompolampola galiko jakanika mpolampola naye nga balina ekibanyampola naawe alina emmoroka ng'ogitunda jangu bagigule naawe ayagala emmotoka jangu ogule ewa Sikke tewali muyeyo gwaba bbulooka ogenda bulungi nnyo Sikke abeerawo sebo kinyambi yagamba anko taxi bagita taxi club enansana niboyogerere kale bwenawena nga oyagala kubaako kyoteeka ku mumiro oyagala akafa akasenekere kosobola okutula ne famire yo budde bwa kawungenzi budde bwa weekend onoonya comedy night wozibonyeza okufuna comedy omulungi atagenda kuvoola kitiibwa kyonna biki genda ku taxi club enansana ati gwomu nansana kabundi kyewamala Katooke Kabulengwa simanyi Ganda simanyi biki ebifo byonna ebinanyaawo akafoka mubali akafa kasibikibamba kayita taxi club Nansana kulana police Nansana obeera obuso bulungi nnyo kyokka ate n'owatu oli mu bitundu byeyo anko taxi yakirabanga abantu bebweyogerere alina okubawa essanyu erimu ngeri abeeno ab'Enansana so nammwe abebweyogerere taxi club eriweyogerera awo mu town olinga kilo Jenampole bwoti wansi awo waliwo n'amafuta galiko opposite bagayita batinyera gali ago green ne ku mukono gweno taxi club erinyo so kati naawe omuntu afutuka weyogerere afutuka buto afutuka munsawo afutuka Kirinnya afutuka Kireka afutuka Banda afutuka eno Kyaliwa Jala yonna genda ku taxi club eweyogerere ebyokulya byonna webiri ebyokulya webiri kasawuna nebya byonna byakubanga omusangawo awo ku taxi club eweyogerere oba taxi club enansa tukutukumiddeko nnyo kuzeyi taxi Kalongo tumutumidde ne bagikakalabya nabo wali wansi mu town ndowooza ne antimire ne katutumulidde lumu mukyala Musumba Semakula Nalongo abanalongo mama abaana okay mama abaana basatu tukutumiddeko nnyo olwo kyanyinaze waliyo kyanyinaze kiryawo ekinene kifati
aha tonchi tumideko nyocha nyinaze n'abavuka bali eri basaka wesi ala tusagala katuzanya zaidi olokana kasamize katumba adale ala katuzanya zara bamwitani kolega yanga okula walo oba mukulu wa atano kujawo ngaze kuti kulala mutono ngana wa taxi basibanyo baye mukulu baye muto bagamba obeera omuto ate era ngobeera ki kale kansokera mbuzeeko mati ngero okubuuza ku haadi ya simu webale kubanga kuoli awo ku Hamu shopping ground bana kisaawe kyakuddwawo bulungi nnyo temukyalina kimubanja haadi ya Miss Kigundu akozese kyebayita investment bakoze era investor omu yekka gwe tulina era ndowooza abandi badde bakyusa nebyetusoma abaana ne bateekamu subject gye bayita Miss Kigundu kubanga omuntu ku myaka gye n'asalawo n'ayimira mu projekiti bwetegenda bakuyasa eggwanga lyonna aba asaana kusiima mu ngeri y'enjawulo kati ne wetwagala okutegeeza gavumenti abantu ngabo temubajjako nnyo emisolo mingi kubanga ebintu ng'ebyo akisooka agaba emirimu agamaduuka agali awo gonna gonna kati ekisaawe kyokka kigenda okugaba emirimu ojja nakulaba nga abantu bava ebulayo okujja okusaba okulako ekisaawe kubanga olw'emirimu gy'okusaawe emisomerere security watiketi so tukwebaza nnyo Hajji Miss Kigundu ne Hajji Yasin okumulaba yakumulaba yakuyita munzi kakati gwengo oyagala edduuka eryokukoleramu dduuka bunnambiro waliwa Hajji Yasin ku Hamu shopping ground edduuka oyagala edduuka genda mugenzi ye musajja yekka Hajji Yasin atagenda kuteeka ku kuleekya atagenda sasulira mu budde bwo agenda kukwata bulungi ayogera bulungi eri covid ndowooza Hajji Yasin ne Hajji Misiri okaba tajja kubasuubiza emyezi gye batakolera nga abananyiri bizimba abala bwe bakola sebo bajja kubasuubiza mukola mbasasuli manya myezi ebiri yabawana ku nkalu tukwebaza Hajji Yasin webali kulabika nga okola okakkala by'emirimu webali kubeerawo bannayuganda kulabire Hajji Amisi ajja nkulembere atwaleyoko akwateko mu ngalo okukwata bulungi ngalo zange tudde nange okumulaba mwaka guwidde paka ati nja kujja okukwateko mu ngalo ngalo zange zize zitaaga kukwatibwamuko baagala nnyo mbere bulungi mweraba